ndagenda kenna mayingeeyo waliwo omwana embogo yalumye ne basala bamutwale mu ddwaliro wabula okakkana nga abasawo bamusabye ensimbi emitwalo gy'abadde 15 mirambirira nga tebagirina era wano RDC w'ekitundu ekyo amyuka RDC Kiganira Hamisi olwonna abakutte era agambye nti bagenda baggulako emisango egy'enjawulo anti okali addadda kaddadda envunyo ogirira mu katiko nayo n'ekulinda mu ntaana. Amyuka RDC Namayingo Hamis Nagaya akutte abasawo babiri ku ddwaliro lya Buyinja Health Center 4 nga kigambibwa nti bano babadde mu kikolwa eky'okuggyako abalwadde ensimbi. Ono yennyini yakuddako ssente. Ani ajja ssente? Ono yateeka eddagala yangamba. Ono? Yes. It's okay. Ono yamuggyako ssente. No. No, let's tell you. Mana, abakwatiddwa kuliko Rosemary Muhoha ne Richard Bironi nga bano enkya ya leero baliko abalwadde abategerekese nga Matayo Okesiba Onyango ne Tabu Jessa be bagyeko ensimbi oluvannyuma lw'okuba nga abadde baagala omwana waabwe afune mangu obujjanjabi ng'ono yalumiddwa mbwa. Nabawonyinga dda wano kujja ku bantu ssente. Ono ye taata w'omwana aze wange this money ndirina ndikubye ebifaananyi zonna tetugenda kukiriza nkole eyo. It's very dangerous. Ono omwana afunye embwa yamuluma ne mumusaba ssente mw'eddagala lyammwe. Ekikola kino RDC akivumiridde n'agamba nti tekyetaagisa era nga kino kitatana ekitiibwa ky'abasawo. Aye ng'eddagala lya gavumenti tigule nti baguze eddagala aye ekikolwa ekyo kyatubisa bubi ino era abasawo tubagemye ate era bakikola ebbanga inene so yo tubagemye n'ensente era bayikiriza gotugemye nado akoyatyole namusabanga sente namukoyatisaba abantu sente so yona twamugema yakatize nakoba ku mulundi mulala so balikola statement tubone nga n'abandi bona begerako olwaye nga kikola kibi. Abakwatiddwa banyonyodde engeri gye baggyeko abalwadde bano ensimbi n'omuwendo gw'ensimbi ogubaggiddwako. Oluvannyuma abatuuze boogedde engeri gye babonaabonamu okufuna obujjanjabi. Mbasira ssente ndeze private nalesa kiriniki naideni kati nditukana no bansaba ssente awo mbasira ssente. Tekeza oba otafune kuidandabi oba tojja kufuna kuidandabi mbati jafuna kati mbasira bintu bye bali kwenda osobola omuntu wajja yakukoba ati wano wazira kuidandabi kujja okugula ebintu bwagula buli kintu nga wokeera omulwaire kale awo osobola okubako difference eyabaawo naye babagema. Byasande Charles, Crossroad TV, Omunyo.